byavudde mu by'okukomba baba akasolo. Essaawa zino baba asaba kubeera nga ye yalya ku kasolo. Kankiddemu. Byavudde mu kukomba baba akasolo. Ne bidda mu baba ate okwagala okulya akasolo. Nyinza okuba njogera bwe nti nga byenjogera temubitegeera. Wabula njogera ku mwana muwala Kadaama. Baba gwe yawa omulimu ogw'enkizo ogw'okubanga amukomba akasolo amwongeremu mu ssente ez'abadde amusasula. Mwana muwala ono n'addayo n'alowooza ng'alaba kyangu okukola era akisobola. Akikoze n'akikolera ebbanga era akasente abadde afuna kalungiko nga kamusanyusa ng'era omuntu yenna eyajja ng'ayina ebirooto ayagala okukola. Asanyuse alaba akasente afuna. Kati nno ne bikyuka. Baba ayagala alyeko ne kasolo ka Kadaama. Kyentegeeza naye ayagala amwebake kukko. Ayagala beegatte. Bave mu by'omukomba obukombi okumumazisa. Bamuzze mu kikolwa kyennyini nnyini bamwongere omusaala. Wabula ng'omusaala ogwogerebwako twogera ku 1000 olw'ensi ya US. Njogera ku $. Ze sente zibagenda omuwa 1000 olw'eddoola. Zezo sente zibagenda okuba nga bazimuwa okukola ekikolwa eky'okwegatta. Mwana muwala ono yakoze akatambi ng'akubira mukwano gw'omulanga amuyambe akola atya akkirize oba agaane. Nga bwe mugenda obbanga mubiwulira mu vidiyo. Nga tetunaba batwalako ko mu vidiyo wa subscribinze. Bw'oba obadde tunaba subscribinga vidiyo zino zigenda bazikuyitako. Kyova olaba tubasaba tubagamba mu subscribinge vidiyo zino zibatuukeko bulungi nnyo ate era mu commentinge tumanye endowooza zammwe. Obutambinga bwe buti bankuba kyeyo mu bwetaaga ku mitimbagano emirala gyendi. Kati kambateereko emboozi ya mwana muwala ng'atubuulira engeri gy'abadde akombamu akasolo ka baba na bw'atya baba bw'ayagala amuweeko asobole okuba nga amwongeza omusaala. Tukomewo. Nze mbadde nkusaba ompe ku magezi Rose kubanga emyezi 2 egiyise omusajja ono kuba nze ntegeka ekisenge kye baayawukana ne mukazi we era buli omu asula mu kisenge kikye. Owulira Rose? Naye omusajja ono emyezi 2 egiyise yaŋŋamba yatandika jaho nyambaze stokisi biki Justin nkwagala yali yanyongeza ssente ng'ampa $400. Yaŋŋamba emirimu mingi kuba okola wano n'ogenda na wa muwala wange n'okola kankongeze nkuwenga $400 era Rose omusajja abadde ampa bina ebya $. Era nnyina emyezi 6 mu nnyumba muno nga buli mwezi nfuna $400. Owulira Rose? Naŋŋamba nina kyenjagala okugamba onkolere nkongezeeyo ku ssente endala. Onookisobola ne mugamba kiki? Ne mugamba naŋŋamba njagala kunkombanga kasolo just kunkombako katono nnyo nkuwe $5 omwezi. Rose bwe nadda mu kisenge kyange ne neebaka nendaba embeera omukazi gyampisaamu nendaba nga sigenda kumalako mwaka guno omwaka ogwokubiri nga ndaba sigenda gusobola gumalako. Neŋŋamba just kukomba kasolo nga namugamba tommalira mu kamwa nti ye twateesa. Rose neŋŋuma omutima neŋŋamba kankakombe nenkomba akasolo k'omusajja Rose. Tetukikola buli lunaku. Mu mwezi nnyinza okikolamu emirundi ng'ena mu mwezi. Rose bwe nakikola omusajja nakimunyumira. Okiwulira? Kyamunyumira. N'atandika okubeera ng'ate buli kaseera ayagala kuŋŋamba jangu onkombe akasolo. Kitegeera nga oluusi aŋŋamba neŋŋaana. Kati emyezi egiwedde ampadde $5 bya $. Rose ompulira yakutte $100 n'alumpa emyezi 2 nenzigatta ku myezi 6 gye nnina ne giwera emyezi 8 n'endala era nninayo $7 emyezi 2 gye yasookanga okumpeera ddala kuba nalinga nkolera 305 najja nga nnyongeza. Rose emyezi 2 egiyise
omusajja ampadde $10,000 namukomba akasolo omwezi gumu. Ompulira loozi byenkunnyonnyola sikulimba kuba njagala amagezi okuva gy'oli. Neŋŋuma neŋŋamba ekibeera kibi kasabira nga tanneebaseeko kankakombe kubanga olwedde twabikolanga ne bba wange nga mukomba akasolo nga naye ankomba. Kiki kye navaako tewali. Neŋŋamba kansiba omutima. Loozi omusajja nampa $500. Ku ssaawa eno ekizibu kye nnyina omusajja nnemeddeko buli lwe mukomba akasolo ngamba Justine njagala sexy, Justine njagala sexy, Justine sexy afuuse sexy. Loozi ngume neebake n'omusajja ono naye sisobola kwebaka naye ku $500 kubanga $10,000 yalunyongezaamu lwa mukomba kasolo. Kati ayagala sexy. Nkole ntya? Mpa ku magezi muganda wange, mpa ku magezi kuba mpulira njagala kusiba mutima. Bw'obeera ggwe nga gwe bagambye oweeko baba bakuwe $10,000 olugaana. Ye nkimanyi mulimu abagamba okwegatta obwegasi era nga mulimu abagamba yi okomba obukombi akasolo ekyo layisi nnyo. Olaba mbadde nkikola na bba wange. Olaba abasajja mbaweerako ku bwereere olwono gwe ngenda okuweerako ku ssente. Iye byonna mbiwulira era nga byonna bikola. Okusinga okwebaka n'omusajja ku bwereere waakiri weebaka naye n'ofunamu ki ssente kubanga ffenna ekiruubirirwa kyaffe kubeera mu bulamu bulungi. Ffenna mu nsi ekiruubirirwa kyaffe ki ka ssente, ekiruubirirwa kyaffe ki ka peesa, ekiruubirirwa kyaffe ki mafaranga, ekiruubirirwa kyaffe ki shillings, ekiruubirirwa kyaffe ki ssente, fuluusi. Ffenna kyekiruubirirwa kyaffe era ng'abantu bangi nnyo bakola ebintu bingi okubeera obulungi. Abamu basaddaaka abaana b'abende, abalala beeyambululira mu baana b'abende bagaggawale, abalala babba basobole okufuna, abalala bafera basobole okufuna, abalala bakola ebintu ebyambiyo ne beetunda. Mwalaba pate ezitegekebwa Dubai ez'okulya bbi, okwebaka n'endogoyi, okwebaka n'embwa, okwebaka n'abasajja 5 omu ayisa mu kamwa, omulala mu nnyindo, omulala mu matu, omulala mu kituli kya kabina, abalala mu busolo. Yonna bakuyisaayo olw'ensonga oyagala ki? Abalala ne mubalaba nga bali ku bbi balya, abasajja babapama mu bumwa. Ezo zonna ensonga zaaki? Ensonga za ssente. Bangi mubalabye besse ensonga zaaki? Ensonga za ssente. Era baganda baffe bali eyo bangi bakola ebintu bingi nnyo okufuna ssente. Kati awo naye tekyandibadde kibi, naye ebinaavaamu bye biriwa. Nga wawulidde akatambi ka muganda waffe, mukyala wa mukama we tabeerawo era baayawukana n'omusajja naye ayina waabeera. Omuwala ono essaawa zino yakola ng'omukyala mu maka ga mukama we. Mukama we ayagala amugye ku ky'okumukomba wansi badde mu by'okwegatta amwongere omusaala. Naye obubi bwakyo bwe buliwa nti ekintu kino w'oba okitandise togenda kukivaako. Ekintu kino w'oba okitandise togenda kugaana nti buli mukama wo w'anaayagalira ogenda kubanga omuwa. Ekitaliiko budde, ekitaliiko ssaawa, ye waayagalira ojja kubanga omuwa. Ekitali kibi. Naye obuzibu mulimu okufuna embuto, obuzibu mulimu okufuna obulwadde. Bakama bammwe mubakebeza oba muwaayo bubi intinedda, ojja kudda n'ebirwadde, ojja kudda n'ekirwadde ekitali siriimu. Ebirwadde ku bino ebipya ebyajja nga bivunza abawala bansi ne batuuka n'okuvaamu envunyu. Kati kyembuuza nga tonnamuwa wamukebeza inedda. Wamize obuweke obugaana okufuna embuto nedda. Ye mukyala we waanaakitegeera yadde baayawukana onoolama nedda. Togende mu kkomera ojja genda, tebaakutte bajja kutta. Kati awo okusalawo kuba mu ngalo zo. Baganda bange abaana ab'obuwaladde ssente muzaagala nnyo, mubalenga. Nga tonnaba kusalawo kukola bintu webito sooka obale otunule ogambe kino ekintu nkikola obulungi bwakyo bwe buliwa,
obubi bwakyo bwe buliwa, nfunamu ntya, nfiirwa ntya. Bw'onoomanya ebintu ebyo tojja kuddamu kuba mulanga nga weetaaga kuyambibwa. Yenze Sheila Adita, kammanye endowooza yo mu comment section.